not Chivumbi. Who is that? It is you. No, you. Nansana. Get up. You can't do that in this house. You people, you're not going to take us for granted in this house. I have a level of patience. Can you come and apologize? Sorry, Madam Speaker, for the statement I made. Withdrawing it. I'm withdrawing. But what statement? Madam Speaker, I was not You on said the... nonsensical. How? It was not on liquid. Who? Not Chivumbi. Get up. Can you come and apologize? Yo Speaker wa Parliament, ababaka gwe beerondera nga bamutaddemu obwesige yagenda okubeera Speaker abakulembera mu Parliament. Naye obuyinza bw'ayina nga buyisusse. Eyo y'engeri gy'ayisaamu ababaka baffe etwalonda mu Parliament. Omubaka wa Parliament aba muntu wa kitiibwa nnyo, aweebwa ekitiibwa lwa nsonga nti abantu enkumo n'enkumo bamuteekamu obwesige agenda abakiikirire mu Parliament. Wabula Speaker ye bamu obwa Speaker mu Parliament alaba nga yekamala byonna ng'eggala essajja, ayagala buli omu amuteekemu ekitiibwa, kyokka ye ate banna abayisaamu maaso nga bw'olabye bwali mu kuyisaamu ababaka baffe bw'ati amaaso n'okusooza n'asooza. Kya nnaku nnyo nti omuntu oyagala okuwa ekitiibwa naye ate gwe toyagala kukiwa balala. Kyewuunyisa nti ababaka basajja batu ne bakazi batu mu Parliament awo bali ku maggwa, naye ate erudda gubasinga kubanga bonna muli bantu bakulu, mwenna muli babaka ba Parliament ne Speaker oyo gw'olaba naye mubaka wa Parliament yalondebwa obulondebwa. Wabula olw'okuba nti Parliament erina okuba n'omuntu Speaker agyogerera, ensonga lwaki baasalawo nti gwe beera Speaker naye tekikuggyako nti oli mubaka wa Parliament, wabula kyegambira nti gubasinga ababaka ba Parliament. Ono gulaba bamugulumiza nga Katonda, kyova olaba nti agenda kubalinnya ku mitwe bajja kiwulira. Batano ono mugenda mwekuulira mu kiruddu. Nkimanyi mutudde ku ccupa ntemeko babboyi. Ekisooka omuntu ono anyiiga mangu, obusungu bumutuuka mangu munda. Engeri gye yeeyerusa ayina akabubi akatakyaliko bale takyaliko ku mubiri gwe. Kati obusungu bwe bumutomera bumutuuka mangu munda. Kyova olaba atuula wali n'ayagaagala ng'akasalabanda n'anyiigira awanejjukira obusalabanda. Anti baatugamba nga nti waliyo obusalabanda oli bw'ajja n'abayita ekiro abeeno tewabaawo ayitaba mbu wabaawo ayitaba mwenna mubeera bafu. Era ne batuwa amagezi mbu tuteeke omusalaba gw'evvu awo ku kiwete ewaka, then akasalabanda bwe kalaba omusalaba gw'evvu kabeera tekakyawese waka. Kakati mukyala mukulu ali wali atudde alinga ng'akasalabanda. Not Chivumbi, you. Can you apologize? Kano ka dictator kayinza n'okusinga ku Museveni obwa dictator katuula ne kabanga akasoddoki omanyi Anita Amongi bw'atuula mu ntebe ye ey'obwa Speaker amagulu tegatuulika eno wansi ate mbalimbi kati owakana mukyo. Anita Amongi bw'atuula mu ntebe ey'obwa Speaker amagulu galengejja bulengejja kuba tasobola gatuuza eno wansi. Entebe gy'atuulamu tagijjaamu. Kyova olaba mukambwe ennyo ng'omususa alowooza mumunyooma, naye yennyini akimanyi nti entebe gy'alimu tagijjaamu. Nze kankubuulire, waliwo omuntu nga ye yeenyooma yekka yeesasola yekka nga teri yamunyoomye, naye nga bw'atuula mu kifo olw'okuba atunuulira bali abali sayidi eri baalina okukulembera nga bamusinga okunyirira, bamusinga omubiri, bamusinga okutegeera, bamusinga okumanya, bamusinga obuyivu, kati ajja n'afunamu ekirowoozo bambi nti ekitegeeza bannyooma. Bano abantu bonna kakati nina kubateekako omukono gwa kyuma bannyooma. Kyova olaba aba abakulembera kuba kakasa bukakasa kyala batabakulembera aba abafuga bufuzi kuba kakasa nti nze ndiwo, kubanga akimanyi mumunyooma. Gw'olaba Kadaga bwe yatuuliranga mu ntebe eyo yali mukambwe nnyo bw'atyo kuba yali asaanidde
wadde nga naye mukazi kati yona alina mentality nti olw'okuba ndi mukazi banyooma. No, gwe wenyooma kuba ne Kadaga yatuulako awo nga mukyala tewali yamunyooma. Naye gwe wennyini naawe okimanyi nti tosaanidde wakukuta bukukusa okutuula mu ntebe y'obwa sipiika. Era okimanyi nti tewali mubaka n'omu akwagala n'aba NRM bonna wabasina. Kabe Museveni yennyini ayinza n'okuba nga yakusina. Y'ensonga lwaki yakuweerezaako Namuganza ebiseera ebiyise akutaaguletaagulemu. Kakati gwe wennyini wenyooma, gwe wennyini wagaana okwekkiririzaamu, sooka wekkiririzeemu. Era okimanye nti bali gwe abakulembera. Leka kulowooza nti bakunyooma ate nga ye gwe atudde mu ntebe esooka mu ssetteeserezo. Wadde ng'ogituulamu olengejja naye kimanye ye gwe agituddemu wekkiririzeemu. Naye gwe wennyini wenyooma ate oyagala abalala bakuwa ekitiibwa. Nonti Kivumbi you ate obusalabanda tiki tiki akasalabanda kaja tiki tiki abeeno gye muli ati mukyala mukulu jjukira emisuwa gino girabika gyonna engeri gye yagijjako olususu olusooka. Kakali wagiza ati ne ndyoka nkulabira emisuwa muno mu busukutu ne nkulabira emisuwa mu mbugu. Not Kivumbi, it's you. Can you stand up and apologize? Then withdraw your statement. Nenga ho mekako nganyize bannange mutudde ku ccupa ntemeko. Ababaka mutudde ku ccupa ntemeko eno parliament si ya bulijjo kubanga agikulembera Kimbuyege. Ate mugenda mwekuulira mu kiruddu kubanga ye kennyini teyekkiririzaamu nti yakulembera. Olaba Anita Among essaawa eno alinga ng'omulema. Sate mbabuulidde Anita Among essaawa eno alinga ng'omulema. Omulema singa oba ng'olina w'omunyiiriza n'akukwatako nti mulwane, making sure nti akukuba takutanga tamaze kumenya. Omanyi lwaki? Engeri ye gyali omulema akimanyi bw'anaakuta ogenda kumutta busi. Kakati ayina okugenda okukuta nga tolinaamu yadde ageekyusa bw'oti. Yoyo Anita Among mugenda mwekuulira mu kiruddu. Not you Kivumbi. Kasajjudde nze akoledde sadde akasoddokiyo dai nga buli lunaku bakolangayo weebutyo nange binnyumira nange ne mbaako omusanyufu ennaku ezimu kagiregeri yabaddenga emmese eri Kamasu notiyo Kivumbi this one olubugambye n'akankanirawo ebyenda kubanga akimanyi ka triple A kanyiiga mangu. Jukira eggumba eritwala obusungu kati lyadda kumpi nnyo engeri gye katakyalina layers zibikka ziwera kakejjako layers kakeyambululako layers kakati ne Wakayima Musoke azitokiddewo Madam Speaker mama Raine unyamaanyi ga ssente egozo omwavu nga Lukapa awulira nga Mwanzungu ntunulidde omusajja omukulu akakazi akatasaalidde ate kati nako kyekamaki kyekaagala bwenna bavunnamya kubanga kakimanyi mukanyooma ate nako kannyini kakimanyi nti tekasaanidde kubeera. Kakati kaagala buli muntu yenna alimu ezzalawo alimu ejjoogo kasoke kamuvunnamye era omusajja mukulu ate akati bulaba. Nonti Kivumbi it's you. Mese yakubidde Kamasu mese gye bakubidde Kamasu ogisanga etisseeti obunnyo ngati kakyala kabaddenga emmese musaze bannange ate yaleero ng'ennyumidde nnyo kati vidiyo akolaba enso z'okuzannya nakalabya olulaba lumu. Nonti Kivumbi nasese ngandedda akakyala kano kamanyi bakanyuma
ako kenyini tekekkiririza nti ke ka speaker ka parliament nako kenyini tekemanyi nti ke ka speaker ka parliament kakati gakimanyi ne bali bakanyuma kati kagala balagako kyobulamu buli kye kakola essaawa eno kakikola kubalagako mujja kekuulira mu Kiruddu emulago kumpi nnyo Kiruddu gye mugendo kekuulira mu baaba Noli kivumbi enenemye bayi